Sibyo kya mukwano gwaffe ali naffe anoonako olwaleero ntuuza okubuuzaako ebiseera bye tulimu bya census bya kubala bannayuganda zadizani kyeswa abali kuba ate nga otambula naffe tukusaba ogenda maaso okubeera nga subscribinga ku channel yaffe oba nga gusoose okubangula vidiyo eno nawe abadde aziraba nga tosubscribinga teekako subscription ejja kuba egaseeko kyamaanyi ate of course likinga kyoyagala okomentinga kiteekewo tujja kuba nga tugenda maaso okubanga atukisoma osharinga olwo otegeezeeko ne munno ku information gitugenda maaso okubeera nga tukuterawo nze Disani Kyeswa ndi n'omufilosofiya Kasozi njaga tubeere nga twogera ku nsonga olwaleero ezimu ezikola amakulu mu ggwanga soko tubuulize ku balabi baffe abalabi baffe nga bulijjo nja kuweebaza omulimu gwe mukola naddala abateekako comments kuba kituyamba n'ekimu oba kye tuba tetukonyeeko olinaga nti kino ne weesanga olumu tusobola okufuna chance okukimuddamu esawundi yatutawanyamuko wali mabegako yatawanyamu naye bibeerawo ebyo bwe bityo naye ekirungi nti kituwa ate ekyokuyiga lwakubeera munange kasawundi ako batini aba akategeera manyi sawundi otwagenda tukozesa microphone okozesa sawundi kika kya Dolby ati yayawukanamu kabaabole outputs ez'enjawulo abawo speakers ezimu nga tosobola muwuliriramu nga tolina earphones ati nga bw'oteekako omutesa essimu yo batomuwulira naye nga teboteekamu earphones oba omuwulira kati ensonyi gye twakola ne tufulumiza omwo kati nga kizibu kyakubanga okagwa mu bwofu naye njagala wali tubeere nga twogera ku nsonga ya census ntiddemu tebagenda kusiba abantu abaganye okubala first of all bangi abatakkiriza bya kusigala waka mbu babasange babaleeyo twalabyeko we bambe bagenze ognabyeko omusajja nga ali mu kimotoka musajja watundooza avuga byamaguzi budde bwakira parkings okubali ali muso bamukonkona tusaba kukubala ssebo olaba n'ababbiwe bajja kukozesa chance anti ate nga twalabyeko minisita yabadde egenze maaso ne communicating twalabye minisita bali omunsi agamba temukkiriza abakonkona oli bamukonkonye kiro mu matundu oga twagala kukubala ndoza bamutwalidde wamu ne bana ababeera mu mabaala abasibiti abo bamutwalidde naye ate era nga nekibabbaala mu mateeka agafuga research mu mawanga gonna omanyi research nawe waliwo ze bayita research ethics era wano tulina media ethics ne research ethics abantu ogendera ddala n'okasoma online kakosi n'ofuna ne ka certificate nti wano bakoze nabo by'abaana bano abakollectinze data baalisoose kusomayo kagundi ako buli omu n'aba nako research ethics baba bangude enaku 7 enaku 7 wero enaku 7 kiba kirungi naye okusinzira tuulu nnene ebibuuzo bingi enaku 7 kiba si kirungi baali badde basooka okubabangula ne bakolamu ne pretest ne mugenda mu bifo ebyenjawulo ne mubuuzaako abantu ne mulaba fulo eyebibuuzo exercise Kasozi nnene abantu bangi bagenda okukola omulimu anti kaakati wano kyagamba nti mulimu ebyokuyiga ebimu bye tulina okukoppa ku mawanga agamu nga gaali gakyali bubi nnyo naye gakola ebintu ebyenjawulo amawanga nga Germany naye mu kiseera ekyo baali bagiyita Bavaria 1719 baakola census abali modern bonna gye bakoppa census yatwala ekitundu ky'omwaka nga babala abantu tutuli mu kubalira mu wiiki emu kyokanga mu biseera baali tebaza na miliyoni 12 naye tuli mu miliyoni 5 okweyongerayo tuli mu ggwanga nga enguudo zoonoonesa olw'enkuba disitulikiti ezimu zisaliddwako amazzi tosobola kugiwa kabanga kano ndabye abeekalangala enkuba kyeyabakoze enumerator atuukiddemu atuuse yeesaanikidde akaveera kakati mulinze agenda kutuuka akola atya omulimu questions 108 kale yadde ebimu tebajja kubimubuuza ebimu bajja kubisikipinganga naye muntu ojja kumusuubira amangu agatuuke atandike interview kiba kizibu so kakati nti training eyo gye baakola ennaku 7 kyali kirungi naye kyali kikyabulamuko nnyo abantu bano baali badde beetaaga okukakasa ekintu kino ne badde kakati baakozeseza tabs emirundi ekimu tuziyita EDC electronic device data collection device essimu zino osanga abaana abamu tebabadde na used nnyo ku smartphone nanti olaba nga mu bitundu ebyebyalo wano mukuya kuba nalondesako mu kalulu kali eri kali aka 216 akasembe kadde ka 220 mugumu nalondesa mu ka 216 so emu ku byali byetaagisa olina okubeera ng'oli exposed
ku masimu ga ku bintu bino ebiri digital era baberangaga omanyi computer nti yagimanyi omanyi kino ne kino akati nga tiba kyanguyiza kubanga gavumenti egenda kufuna budde bungi ate tukuyigirize computer ng'ogenda kubala abantu mu nnaku 10 ate tukuyigirize kino akati ne wano eno era bagenda mu interviews nga tanana kufuna mirimu bagamba akati tuula wano eno wandiika amannya yeggwani yenze ziraba muzaali akati ne bakutirako nti ziraba muzaale ina taata we ye engola yazaala omwana we ye tulyahebwa nga bagattagatta ebintu akati bakuwa ebintu ekyo bya page nga 4 nga typing mu dakika 10 butulaba obukugu kati ndowooza muti yubo sete ina budde busomesa ne hayalinga abantu abali exposed kati kyengamba ekyo nti owale yange weeri nti obudde bubadde butono obw'okukola exercise eno nkugambye nti wali 17 naye baatwala mwaka mulamba ne beekenneenya buli kimu tunuulira Uganda tulina ebitundu ebya siraamusi nga ne chairperson omutuuka namugamba mpa abatuuze ba 30 b'omanyi mu mutwe nga tabalina kakati nga gwe tugenda okulirayingako chairperson bano abasinga genda mu Wakiso chairperson omusanga avuga kawundu ojja kumuwa obutwalo obubiri akuvume n'okuvuma wabbeeyi tutambule mu bantu ate nga jjukira mulina kutambula n'oyo oba si ekyo mulina kufuna ba VHT be bantu abasinga okumanya ebyalo naye ba VHT babajooga atambula n'akutambuza ekyalo ogenda okubala olunaku nga mutambudde kilometers kumpi 30 ne bamuwa akatwalo emirundi esinga tebadde ennaku eziddako era ojja kiraba wano olwaleero kibaddeko kyanje naye ate nkyo ojja kulaba ate abala ng'abadde abatambuza agaanyi siddamu exercise eyo kaakati ebyo byonna yubose yalibadde yeetegekera ekintu kino baali kiwadde duration nga ya kitundu kya mwaka tukole exercise mu nnaku zino 10 ebinaaba biraalidde tujja kulekawo abatono baddeyo bamalirize nti mu bbanga lino baali badde bateeka kati mu bimu ku sensitization gye bakoze olwali maze wano ennaku 10 ziweddeko nga bateekako birango buli ataatu gwe tutaatuukako jangu kugombolola jangu tukubale abantu baffe bali genuine baaligenze kuba kaakati kye balina balina okutya kungi tebamanyi bibuuzo ki nagenza okujja wano ng'aliwo omwana ankubidde naŋŋamba ye maama yagambye olunabalaba bwati kuggalawo mbiro bamugambye babala n'ebiri mu kisenge nzoyingira mu kisenge abantu abo babadde beetaaga kubasomesa nti yes musobola okubeera mu questions basereka mu bubokisi echa abantu sente basereka mu bubokisi ojja kwagala kuba mu research esinga batera okuteekamu ze bayita status questions tulaba omuntu level y'obugagga y'abantu baffe etuuseewa ofuna sente nga mmeka ekyo kijja kuhigira ajja kuteebereza amala akuwe answer naye mulimu ebiri sensitive ate nga bye birina okulaga status y'abantu ojja kumuuza oyina ekitanda oba okina oyinamu entebe eza sofa set oyinamu TV oyinamu kaleediyo ebintu kaakati abantu baali badde babasomesa nayoga ebibuuzo bino bijja kubuuzibwa tetujja kutuukayo nti tubirabeko eyo fiya n'ebavaamu abantu bangi batidde okubayingira mu bisenge byabwe ebyo byonna olina okubijja mu bantu bano kaakati we mumala okukolako interview ku bantu abamu abalala bajja ne bakubuuzizza ki tebyabaddemu ebyo naye addamu confidence awo oyo yali badde yeereeta yekka nemwana mugamba buli atawandiisibwa twongeddeyo ennaku bweziti jangu kugombolola walika office oba wano kyali badde kiyamba isobola okulaba nti abantu bangi basobola okuteekikako ko census eno oli mutuufu naye ne wali woyogeddemu ku ky'abantu okubeera exposed ku bintu bino kyemazima kyo wekyali naye nga wekyali e Kampala suubira nti wekyali e Kalangala ati kaakati era ekyo kyenkula scenario wejjidde emukono enagojje mukono abakulooza babaze amawulire gafulumya olwaleero batandise oba ne babufuna naye manyi muna mawulire omumanya nti bwobeera ate kasala bange otandise olugalo lutambulabasereza bazza mu west baza mu south ate nekisinga okubuma bwekyanze nti ne gwoba ogenda okubuuza ali awo alina trust nti omuntu ono mukugu mu kyakola kyokalaba oli muteerega nattaawo oyinza n'okutuuya naawo ate gy'okoma awo n'okukyankanira gyebikoma
kakati waliwo ebimu okuba nti ye muntu buntu training yafunye entono yakakolako mu training ne yesanga kuba waliwo obuntu obumu waliwo responses oba tukola research ezo waliwo ze bayita multiple responses ng'ojja kuteeka mu bakubuuziza nti biki by'ojjamu ku ssente nima nunda byonna ng'ojja kubiteekako ekyo kiri okay naye waliwo ekyetaaga single response gye waalitaddemu okoze ensobi otaddemu enkyamu ojja kwetaaga ogijjemu tomanyi we basangulamu awantu awo watuuya nnyo omuntu system irreversible kaakati waliwo ate ze bateekamu nga n'ekibuuzo kino oba tokibuuziza tejja kgenda mu maaso olina okumala okukibuuza line yes olina okubuuza kino ekiddako kaakati nga ansa gy'otaddemu nfu oyagala ogitereeze kuba bayinza okubuuza emyaka bakimanyi nti no tewali muntu ayinza kuba nga alina myaka 140 obadde owandiika 14 ne kugendako 0 nekiba 140 nina okugjako 0 alina emyaka 140 yatandise emyaka 2 mabega okukola namawulire awoyo kakati aba designinze question yeeno yejja kutuuka essimu ye ekikola automatic egaane nti nedda tejja kweyongerayo kino kiriko 140 ayinza balipoota tasobola kubalipoota twalabye wali ayina omwana omu yakamala university mu 2016 ayinza kuba atya n'ekikumi egaana okugenda otuuyaniraawo so bino byonna baali badde batutteko obudde omuntu n'abiyitamuko n'abiraba ekyo kyo kiri era kale nga ya muntu naye waliwo ey'amashini zino kubanga nago gye sisubira nti bonna bwaliganye nedda ekyo kyaba kaakati ate saategedde nnyo kugaana bannamayo tebatuwulidde nnyo kugaana kwabadde kwaki naye nga nze emirundi egisinga kyemmanyi ebintu ebyo webigaanira taabu yonna mukaseberako omuliro kaseberako ki wabula emirundi egisinga mulina okuconnectinga ku data zirina okubeerako ezimu tebateekamu na layini ng'olina kukozesa hotspot okozesa essimu eyiyo econnectinga edata odownloading ettuulu eyo kuba obeera n'essimu y'obuwooti babeera ne gye bakozesa ku training version katugambe version gye bakozesa mu training ngeno baagala okugyamu ensobi zonna ezirimu ekibuuzo kino kibuuza kitya nti naye tusobola ofuna mu Uganda omuntu w'emyaka 10 atugisse gibeere ku 120 ayinza okubaayo ne bakitereeza oli n'akola collection ezigenda okukolebwa bugenda olw'okupapirira mugenda okumanyiza nga mwataddeyo endala version empya omwana muyina bonna communicatinga nti mudownloading version empya version empya gidownloadinga muyina connectinga ku servers eza Ubos mufune empya gye baakateekayo olwaleero ku makya nkimanyi babadde balina okuupdatinga version kuba bakikoledde mu bbanga ttono kaakati mu kuupdatinga version olina connectinga ku hotspot abaana baffe abamu abasinga tebamanyi bamanyi data teekako data tebamanyi hotspot kaakati awo wali obuzibu ojja kwesanga oli yagenze ng'alina na version nkadde nga kuba bano ababakozesa ba supervisor be babadde balina okugenda nga ba-updatinga amasimu g'abantu abo abamu abatasobodde supervisor balina abantu bameka ate kaakati awo wegambidde tekyali badde kyetaaga ekintu nga kiri organize kaakati nze nkunyumiza we nalondesa kale nga supervisor wange ate musinga ka biometric kano nga kamusinga okukamanya kale ngene tukaze ngendo okukolera nga kakyankalanye era nze engeri gye nakasokola munda be ekiganye n'ekima kano tekakyasoboka nemukubira akasimu akaya naye wajja yateyedeba ali totale ng'ate musingira ddala kati ebyo byonna weebiri awo so agambye nti ebintu bino ebya machines twali badde tukiwa obudde denje eriwo kaakati babagambye ennaku 10 olwaleero tebakoze zisigadde mwenda then kaakati ekigenda okuddako kiki so wengambira nti baali badde bongezayo ogenda kumuforcinga okukola ebintu ku speed tumaleyo ennaku ezo bagenda kubawa data atali mutuufu sigeza kati bali balina ennaku mwenda nga bakuwadde bakiyita enumeration area bakuwadde katugeze katwe mwenda ogenda zikolako ki ku muntu ali ekitamaliza nga percentage esinga esigadde ekitajja kuba kirungi muwa mulina okwongeza kyengambye nti baali badde bakola census eno ne tumanya nti no tuyinayo ey'omulundi ogumu mu myaka 10 egenda kubeera mu ennaku 10 tusigazeewo eziri regular twongere nga tutereeza ebyagana kuba mu data ono kiza obagaana abantu bano we mubanga tebadizayinize bulungi question yeeno okulimba kugenda kuba kungi
abantu abasinga balina bias nti ekibakozesa census kumanya sente nteze nina bino bye nina mutugerekere emiso bagenda kulimba tebasomesebwa bagenda kulimba kaakati abantu bano obulimba buno oli woba ng'abagidesignize question yeeno bataddemu obudde osobola okuteekamu questions ezicheckinga obulimba obwo n'omubuuza nti ofuna sente mmeka omwezi ti $1,500,000 nti ebiki byokola biva mu kusenza nima bulimi budoodo obuki osasanyanga mmeka nti nsasanya olunaku sobola okukozesa $2,200 ogenda okugira ng'olaba tekikwatagana wano so bateekamu questions ezo ezisobola okukola ki okucekinga bino kaakati ebimu mujja kubizuula ng'ennaku 10 ziwedde ogenda okutula data w'omuntu nga mu butuufu tebikwatagana yagambye yakatandika okukola kyokka asevinga buli lunaku $1,000,000 talina taata talina byabugagga $10,000,000 asevinga atya nga kijja kwetaagisa okuddayo oba mugende n'obulimbo ate nga ekirala bw'otunulira engeri gya progressingamu bwetweyesaasanya ayizo ga nfuna $2,200,000 buli mwezi naye ng'ensaasa naga nsaasa ndi 15,000 oba ndi 13,000 buli lunaku n'omubuuza nti olinayo konga abajjayo bw'oweerezaayo konga ku sente talina ebyobugagga byalina nga tobiraba awo ebibuuzo ne bitandika yabadde agamba 15 obe mu kitundu nga mwetaaga okuddayo mu kiralifayinge ku kintu ekyo kati weŋŋambire erina okuba continuous ti omuntu ng'oyo musobola okukozesa kuba nsuubira question eno ennamba z'abantu ababuuziza oba balina ennamba z'amasimu musobola okugikozesa nebuuza nti wamma wano wali otegera ebyo birina kukolebwa process nga ennaku zino ziwedde okusobola okufuna data omutuufu mawanga ga America ekintu kye basinga okuvaluinga ye follow up census eggwa bo kye bakola n'ekitongole ekikola ku census ekya United States Bureau of Census kiggulawo ne office ku state ne kiggula ku bagombolola n'okutuukira ddala kumpi ku byalo yabeerayo ne bu office bubeerayo ne buoperating okumala ebbanga nga buno omulimu gwabwo ku designinga boundaries bino byonna bintu bikulu oyinza okutuuka kati mu Wibosi n'obagamba katwe ng'amanyi nti mulimu LCs 3 nga ku ground ziriyo 9 abantu beeyongera Wibosi yakomoza update nga 2014 kyokka buli kulonda zibeera okumeruka osanga n'olinga yawamba buwambi n'atandikawo LC ate abantu ne bamukkiriza oli yafa Secretary n'agiddako ne Vice n'akwata eyeside ne bagikutulamu era nga bo ku byalo bazimanyi ffe tuli bendo olaba constituencies ezimeruka n'ama district so kakati otuuka eri ng'oweeri tatuuka eno tamanyi byeno ng'ate ddala ogenda okutuukayo ng'abantu be balina bangi beetaaga ozikutulamu kati ebyo byonna Wibosi yali badde yabyapudate census yali badde yatandika ddanga mwaka mulamba nga bali ya bitundu tumalize kuba Uganda batulaga tulina ebyalo 7,12,000 naye nga si bwe kyali badde biteekwa bisukka 9,000 w'otuuka ku bantu bo ojja newesanga LCM ng'eno mu kibuga mu kyalo nga mu kibuga eringa division nga naye eri LCM ng'abeeri bagaffe twekutula ne ku LC yeeyo so kakati ebyo byonna byali badde bikolebwa kati ne basooka census yali genza okujja nga bamaze bakiyita map orientation nga wojja map ku Wibosi esobola correspondinga n'ebiri ku byalo ebyo byonna byalikoleddwa naye tebikoleddwa kati ebyalikoleddwa oluvannyuma lwa census nti bagyongereyo muteeke kale ku sub county wabeerewo office saawandiisibwa twemulugunya kino oli ayinza okujja naganoga abantu balimba n'atuuka naye kuba mutu ajanaga mu butuufu ndabawa data mufu nti mbadde njagala nzide ekituufu kyekino nabalimba ente nakiri abantu batuuka bambi ne bejjusa bali badde basobola otuwa information eyo yonna so kakati wano weetaagamuko census yali weereddwa obudde abantu bangi buli omuntu lwanakizuula nti ne bange tebaamubuuza amakulu ga census gafudde batubuuza oli tebamubuuza kakati batulimba naye kye nayagaddeko mu system eyo engeri gye badesigninze ne taabu eyo nti olinako map ogenda otambula ennyumba gy'omala gye kati we batubadde ne green the red oba green gy'omala ng'obadde mu green ne kafuuka red nga weeyongerayo otuukawo kasobola okulaga nti kafuuka red obeera omaze okubabuuza ennyumba eyo oba tonnabeera map waliwo kusigalawo ka green nti eyo tennaba nti tonnagendayo kinawidde ku census y'omundi guno ne taabu ezo bagezi basobola okubawa naye bebatabaze batiisatiisiza okusiba abantu bebeetiisatiisa ekyo kyo bakyogedde
tina okusinza ku gundi constitutional guba musango obutakubala eyo responsibility y'omuntu ng'eggwanga era n'amawanga gonna gakirinamu ekya sensasi omuntu yenna olina okubalibwa naye ekyokusibibwa baakyanguyiza bannange weakness olumu ezibeera ezaffe tuleme kuziteeka nnyo ku bantu weakness ya yubosi ekyokukeera ekyogamba omuntu okumusiba lwaki nsonga ki ezireeta abantu okugaana sensasi ng'ogyeko ebyobufuzi tulinaga nze sirina kyenfuna mu gavumenti naye era naye musobola okwogera naye ekyo kimu abantu be basinze okukoonako wane ennyo abagenda okusibwa babadde mu mirundi egisinga amawanga agasinga batera kubayita licentious objector omuntu awakanya ekintu kya gavumenti olw'enzikiriza ye ngono gonawuliddeko omunnaddiini saidi zeruwero sinoomu eddiini eno babayita banjiri bayina abantu kayunga luweero nakaseke bali ebusoga yonna tebagala byakubabala ate bamugamba bakutwala ku poliisi mwoyo nga tannakuwa kyakwogera tojja kwogera so kaakati abantu bano bayina ensonga zaabwe nti sensasi zino abantu abasinga abali agendesa enzikiriza be basinga okutegeka sensasi zino bajja kuwa nti biseera bya Yesu okutegeka sensasi Yesu we bamuzaalira empula gundi Augustus Biden no yali Augustus yali Augustus afudde Tiberius yaliko olwokuba yali ayagala okuweza amagye okulaba namba y'abantu bameka bensobola okuteeka amagye yateekawo sensasi so kaakati abantu bano bawakanya nnyo ebintu bya sensasi si sensasi yokka immunization we nalabira ku hostility y'abantu bano bagamba okugema bagenda kugema ku kibegabega bagamba bayibegama omuntu yenna wakkirizanga enkovu ku mukono gwe oba ku kyenyi ekibegabega si mukono bwe bakukuba akayiso kalekawo ki kalekawo enkovu kaakati si enkovu Bible gyeyogerako kyabamala bumazi bakweka abaana mu bibiro okumala emyezi ne babajja mu masomero nabo bennyini ne bagaana poliisi eruweerawo yabayoola ne babateeka ku poliisi ne bagaana okwogera okumala wiiki tebannafuna kulambikibwa kwa mwoyo Bible yagamba bwe babatwalanga mwoyo temwerayikira byakwogera mwoyo alibawa baalinda wiiki mwoyo paka lwanabawo ebyokwogera ne bagaana okwogera tannabawa bw'ogamba n'obatiisatiisa newe batto kye bajja kugamba bajja kusomera olunyiriri nti bali babonyaabonya n'okutuuka okufa awajja kubaredde okufa so kaakati omuntu oyo woonojja n'omuteekako etteeka ogenda kubongera kuwaganyala kuba ogenda kuteekamu kerementi kali ke bagamba nti no bali bayigganya oba omaze okukiteekamu so abantu bano keekako okuyigganyizibwa ebyawandiikibwa kabituukirire webali bangi n'embaale baali aba 666 mu sensasi eyaggwa era baayoolebwa ne still bakya wano tebalina kukikola batyo abantu bano beetaaga persuasion olina kukikola otya kye baakoze ensobi kwe kuddira nti baradisi n'abo obuyinza boogere n'abantu tebalina kye basobola kwogera na bano kuba abo bano balinamu elementi ya komandi baali badde bayungulwa Dr. Serwadda ate nga bali baladisi n'abannabyabufuzi balina komandi bayinza olaba nga bano Dr. Serwadda ate balina kola paati eyo babadde successful olaba nga ekyabo kitambula banaye tugende batubala abakole kyabadde kibula kaakati bano engeri gye mutalinayo bakulembezebwa mukuŋŋanye Dr. Serwadda n'abalala abamanyi kyaki history mujje muyite abantu abo mu mirembe oba bakale enjukunju kuba ekyokujja bajja gaana kuba abantu babamanyi nti awo wewagundi nti oyo tabikkiriza dda mujje mwogenda mubalage ti sensasi eno ne Yesu okujja okuza sensasi yaliwo na wano yaliwo mwogere nabo mu mirembe bangi bajja kukyuka naye wona ogamba okubakaka awo ate kijja kuganya mugenda kubasiba kyekisinga okuba ekizibu so babadde balina kwagasa abantu bano sensasi bawulire bo ki kye bakayanirako nti asensa muwalage nti nno ne mu byafaayo ebadde gyekolebwa ne mu Bible ekitabo kya namba ekyokubala kyava ku sensasi Moses gye yakola nga bavudde e Misiri so obalage ebintu ng'ebyo bijja kukyusa buli omu wajja kkiriza mpola bajja banafuwa mpola naye kyogamba okubasiba eyo denja nnene nnyo kati mu kujagala ogenda babala nga tebalimba kuba akyagadde ajja kuba abantu baffe nze nebasaba ne Uganda baba genuine ate abaana bano bebatrayininze kansuubire mu training zino waliwo kye bayita okucreatingawo rapport
omwana bamuyigiza bwojja omuntu omutandika kakati tuula mmala okusimba ebibuuzo no tandika bulungi akaana akali awo kasitulemukko kabbe okuliyetinga ekibuuzo ng'omuyita buyisemu yes oteekewo emboozi abantu batuuka nga yakwemalirayo ate kati obuzibu bwe balina buli bumu babagamba buyinza okumala omuluka gw'obunaku 2 wadde ziri 10 ekyo bakikozesa bagenda kujjira ku mulimu muje kakati lwaki bakozesa ebyo ebitongole ebisinga ebikola data collection batuuka budget zino ne batunabo tuggyeko magoba gammeka kati tulina kunyiga budget eno bagenda okulaba nga mu butuufu projection gye basuubira ejja kuyitamu mu nnaku kakati nga batandika okukozesa gw'omalira mu nnaku zino tekirina buzibu baagala onyigirize kijja kumaliza nga data gwe bafunye mufu omwana ajja kutuuka atunulire byatannakola munyigiriza obudde dayandideni agenda kutuula muti ayiye nze ekyo nali nkirabyeko nze nakola research ne ministry ya health bagita National Immunization Coverage Survey School of Public Health Makerere ye yagirimu twatraining abantu nga 5 Uganda yonna nga basampolinze sub county na sampolinga y'ebyalo bye mugenda okukolako naye ennaku ezasooka twali facilitated bulungi ne tukolera data yasooka yali mutuufu eyaddako abaana tebezamu olina kasongola osola mu lodge sente zikuweddeko osabe bakuweze nti bane tetunnafuna kyogira okola abaana ne tuyoka data waawa kiso yenna yakolerwa mu kisenge waka olw'embeera ezo kati mugenda kufosinga abaana bano mumutaddeko badde nje atayinza kumalira mu nnaku ezo ayo katandika okuno nina mukwano gwange ani disani kanteekemu ono disani nina gundi kakati olw'okuba biriko ekyo nti no engeri gye kali digitalizing nga bw'ŋŋambye ajja kujja atuuke nti nayimiridde wano nenkwata wa GPS yawo kati ajja kuva mu manju akwate manju nawe akwate GPS wanaagenda ku muzigo waliwo ennyumba ez'emizigo nga giriko emizigo ajja kukwatako 2 balimu basubiddwa kuba census balina okuzuula batenants benkanawa balandlords benkanawa oli ojja kujja omubuuza oli ku muzigo gwani tikuliko baziyita dwelling units nti eno nyumba emu naye eriko kano kazigo nakali kazigo bonna twetaaga obafuna oyinza obusanganga yes ate nga bonna busulamu abantu ketunuddemu kali bonna tubwetaaga we tuba bakufuna census entuufu etegeeza ojja kuteera olunaku ojja kwesanga olumazaawo ku muzigo gumu gwokka buuza ono odde kwoli ojja kwesanga oli alina abaana 6 ono alina 3 oli muwulu taliwo olina okukola callbacks nti woba ogenzeyo leero ddayo olweggulo woba ogenzeyo ku makya omwana nga tabu yatiikinze ennyumba ekyo yes omugambye nti ddayo kwoli atabaddewo ajja kuba akiggadde zezimu ku weakness kati ekirasinga baataddeko ntulidde kuba supervisor siwuliddemu kuba quality controller research ezinezisinga zonna mawanga gasinga quality controller aba n'omulimu munene ate twekanze n'okwekanga nga ba enumerators omuwendo gw'abaleeta guwera bulungi ate nga gwa supervisors go gwasusse namu gwasusse kati olw'okuba kuli kasente akawerakoko ate n'emirimu supervisor abana mitonoko kanno ng'oyitamu na mutwalo kaakati awo supervisor bano nabo baali badde balina taabu ezaabwe nabo bateeramu ebibuuzo tiwogenda n'okola mu ndeeba katugeze okozeeyo amaka 500 supervisor ajja kudda akole sample ku makaago bamulondemu naye amaka 50 odobuzeyo obubuuzo obumu mudemu comparinga mulabo obaddala ono yatuuse lumu abakufuna sense ate naye wana bakusubira okuddayo obuuze ajja kubituukawo ajja kutuukawo so kakati ekyo babadde balina okukola simanyi oba bakitaddemu naye kyabadde kirina okukola okusobola okufuna quality waaka tugenda kukoma wano Kasozi ndowooza obubaka butuuse osobodde okubanga butuuse tweyaziza tugoberedde kye tubale nakyo onako olwaleero kutukuumire atakuumira mpeera